ekitiibwa kyo minister, honorable minister, otuuka ku ground era bw'okyala mu maka g'omu mukyale mu maka g'abantu. President agenda kutandika okutambula eggwanga okulambula abantu PDM tours nga twakola luli. Ogenda kulaba nga baminisita bonna bamutambulirako. So this is the time now ba ministers ogenda mu bantu mu maka gaabwe okulaba nti manifesto yaffe etandika. Minisita oweebwa amafuta ga bwereere, oweebwa security ya bwereere, oyina emmotoka ya bwereere, buli kimu kya bwereere. So boyina okukulembera kubanga ate minister ya defending a budget mu parliament. So therefore tusaba ministers bonna twongeremu amaanyi tuve mu kwebaka. Waliwo eyo gye twabaddeyo wakabaka twabaddeyo nga ne baminisita abamu tebamanyikiddwa bye balina kukola. Minisita muveeyo mwogerere ministries zammwe mukola biki abantu mukube bizinesi zammwe mu maaso. President waffe tetwagala kumukooya, buli kimu akikoze, sente weeziri, buli kimu weekiri, buli kimu akibawadde, kati mumwagaza ki? So nsaba ba ministers mugende mu bantu. Ekyo ekirala ku nsonga eyo Katikkiro gyayogerako obuli bw'enguzi obwo ndowooza mwawulira Katikkiro bwe yagamba nti eri ne babba pen, omuntu ne babba obubbi pen amukwata ku ki? Ku nkoona, amukuba engolo. So ne wano bwe kiri bwe bakuwa ssente ya gavumenti to making sure nti ssente ezo zituuka ku muntu wa wansi. Tokwegaggawaza kukomye. Bw'oba togaggawadde myaka 4 ng'oli minisita oba oli mukulembeze onogenda kugaggawala ddi? So ekiddako kubba bubbi. Ekireetedde ddala abantu obubi bw'enguzi mululu. Abantu abasinga balina omululu mungi. Oli ayagala abeere ne Kampala eno yonna nga nannyiniyo. Alina ebizimbe wano, alina abakyala 10, alina emmotoka 10. No, kireetera abantu okubba. Bazimba kino, azimba kiri. Tubeere, let us live modestly. Let us live modestly. Tubeere nga tuli bakkakkamu. Okusinga okugagala okumalawo ensi yonna, oli bamuwadde oluguudo n'ayagala amenyeko. Ffe mu State House nga tukulemberwa Jane Baleke tewali nguzi. Era mulabye skilling hubs ezikulembera Madamu Jane Baleke zitambudde bulungi, tosobola kugulirira mbu mwana waayingire. Ekyo kimu. Ba contractors bonna abakola skilling hubs ezo emyaka gyonna muzirabye tewannawulirawo nti bali mukola renovations, tewali nguzi. Genda wa State House controller essaawa eno tebiriimu nguzi mbunze na supply nze simanyanja. Enguzi mu State House yaggwawo lwa mukyala eyali omumalirivu atanoonya bugagga, living modestly. Mulaba General Narweyiso entambula ye modestly, mpola mpola. General yandibadde alina amagye mangi bwayagati agamwetooloolerako naye abeera yekka bw'ati. N'agenda ku radio n'ayogera program za gavumenti, teri amuteeka. Bw'okola obulungi teri agenda kugijja. Ekirala bwe twayogera mu wa Katikkiro okuvuma. Nze nga senior special envoy wa president n'amaka ge mu Buganda njagala okulabula, in fact kuno kulabula it's a warning. Mu Buganda mwe musinze okubeera abakulembeze abavoola first family. Nze ndi mutume wa njawulo envoy. Tusaba abantu bonna abeegwanidde omuze bannabyabufuzi abava mu Uganda abavuma first family okutandikira ddala ku President Museveni. Omuntu yenna nga tugenda okujaguza amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka, omuntu yenna addamu okuvuma pulezidenti w'eggwanga ng'amuvoola, waakusibwa mayisa. Twamaze dda okwogera n'abawaka baffe aba parliament n'akakiiko akakwakisa empisa kubanga obukiiko mwabulabi bwalondeddwa. Waliwo akakiiko ke bayita aka presidential committee, mwakawuliddeko? Akakiiko ako twamaze okwogera nabo n'aka discipline ne speaker ngenda mulambula, ngenda kumukyalira mulabe next week, speaker wa parliament ngenda kutambula mulabe, tugenda kutwalayo n'abalangira n'abambejja tumulambule. Omuntu yenna avoola president, Maama General Muhoozi n'abalala
bannange kirina kukoma mu Buganda. Buganda ffe tusinze okuvuma. Abaana abawala mu Buganda bawulira nagundi bali ku TikTok boogera ebigambo ebinene ebiyitirivu. Mwawuliddeyo abakyoli nga bavuba. Mwawuliddeyo abanyankole nga boogera ebigambo bate babimanyi ebigambo ebinene. Twagala okusaba Buganda. Njagala okusaba bamala okukwata ate ng'okuba enduulu wi. Lwaki ovuma? Natunuulira Oweekitiibwa Muwanga Kivumbi ansonyiwa omwogerako nenjala okunokerayo Muwanga Kivumbi. President etteeka eryakuta gavumenti ya NRM yateekawo etteeka rule of law gy'oyogerako. Rule of law ekuwadde etteeka obuvunaanyizibwa okuyimbulwa bakweyimiridde bail. Naye ogenda kadaala n'ovvoola president waffe ow'eggwanga, a man who sacrificed all his entire life. President Museveni yamala obuvubuka bwe bwonna ng'alwanirira ggwanga lye. President Museveni. Naye omuntu n'avuma n'atambula butambuzi bw'ati n'agenda mu nnyumba ye ne yeebaka. N'agamba muvumi. N'avuma maama ovuma waaki? First lady ovuma waaki? Akoze ki? First lady Muwanga Kivumbi ne famire yo muyina okuvaayo ne mwetondera eggwanga lino okuvoola. First lady maama talina mutawaana n'omuvuma, maama w'eggwanga. Ate abantu bano abavuma basookereza mpola, basooka Katikkiro. Mwabawulira nga bavuma Katikkiro w'eggwanga, ne bavuma Katikkiro wa Buganda, ne bamuvoola, naye abamu tebakyaliwo, naye abamu beetonda. Tewabawulirako gwe owa CBS? Tewabawulira abavuma Katikkiro owa CBS alo? Janguddemu. Tewabawulirako abavuma Katikkiro? Jangudde mu kamera. Jangu wano. Basooka kuvuma Katikkiro wa Buganda. Bazze mpola nawulidde Seekoomu Munnaddiini naye avuma Kabaka, Ssaabasajja Kabaka. Bazze mpola bajja mpola. Ensigo ey'okuvuma n'eranda n'emera ne tugireka. Ne bavuma Katikkiro. Bagenze bawalampe ne bawalampa. N'Abagereka ne bamuwalampa awo. Ne bajja nga bavuma Ssaabasajja. Kati bazze first family. Bw'oyisa ebigambo byonna ebivuma first family, oyina kati kusibwa mayisa. No bail. Esiri mulamuzi. Okuvuma, okuwemula, n'owisa ebigambo ebyo. Mu abaana abato abavubuka abali mu Buganda, abaana abawala benda ba ku TikTok abeewemula, twagala muyige. Bwe mwe muyina ensonga ebakyankalanyizza mujje mu offices zaffe twogeraganye nammwe. In fact ndowooza Minister wa Ethics and Integrity yandibadde ssenga w'eggwanga. Twetaagayo ssenga w'eggwanga, ssenga w'eggwanga. Alina kuba Minister wa Ethics. Where is the Minister of Ethics and Integrity? Where is the Minister of Ethics and Integrity in Uganda? Why are you quiet? People are abusing. Bitandika mpola. Abantu basooka ne beevuma, abawala ne beevuma, olinga kino olinga kiri, ne bamala bagenda naawe kikuvuma minisita bw'onoosirika. Baba ne bavuma president. So ensonga y'okuvuma president njagala obbasaba ne first family muve ku Muhoozi Kainerugaba, muve ku General Muhoozi Kainerugaba. General Muhoozi Kainerugaba yasalawo okugenda mu magye. Mwe abavuma abaana bammwe bali ludda wa? Where are your kids? General Muhoozi Kainerugaba, first family, president y'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni, Saabalwanyi, yasacrificinga mukyala we n'amugamba agende Kalamujja. Mwawulira Kalamujja kati bwefaanana. General Muhoozi Kainerugaba n'asacrificinga omwana we n'amugamba yingira amagye. Kati General Muhoozi Kainerugaba tavangako mu ggwanga lye ng'okujjako bwe yaba agenze okusoma n'agamba agenze kukola kuba kyey'obweru. Yandibadde agenda ebweru n'akuba ekyeyo. Naye eggwanga lyalibaddemu paka alwanyisiza Kony
nabagamba ko omuntu waliwo minisita gwe babamba bamuyita ya mugenzi kati bamuyita yali minisita wa water mwamuwulirako Mariam Mutagamba bamuwambira mu kizimba awo General Muke mu kiseera ekyo yali kuranka ya wansi nnyo yagenda n'amutaasa Uganda emirembe gino gye nnyina lwa UPDF maje g'abaana abo abeewaddeyo abasomye ne beewaayo ne bagamba tulwanire eggwanga emirembe gye tulina buli omu avuga emmotoka nga bw'ayagala buli muntu alya ssente nga bw'ayagala it is because of security so bwe munaavuma abakola ebyokwerinda kibi so muve ku Muhoozi Kainerugaba bw'oba olina okwemulugunya kwonna twala ensonga zo ekikwatako ate General Muhoozi Kainerugaba takwatangako muntu ku bwereere nange bwe muvuula asobola okunkwata manyi mujja kubeera mugambe nti ayogedde naye balinde oluwe lutuuka yes Isa, if I misbehave I can be arrested anytime but I'm telling you muve ku kuvuma forewarned is forearmed bannabyabufuzi bannabyabufuzi abavoola ekitiibwa kya CDF ekitiibwa kya president lopu wandibadde lopu oyinza okubeera lopu emyaka gy'olina nga wali oli ku street wano kati oli lopu ani aleeta etteeka eryo mu gavumenti yaani si ya president Museveni ng'omala omuvoola n'otuula mu mmotoka ye n'omusaala gwe n'otuula n'ogenda ewuwo n'oweebaka you have sex with your wife after abusing the president you can't sit comfortably and you say muvumye no we are going to crack embooko zigenda kunyooka bannabyabufuzi abataakuzibwa kiba essaawa zino please njagala nsembayo n'ekyo nsembayo ne kino tulina ebintu bibiri ebigenda mu maaso next week office yaffe egenda kutongoza programu ey'okutambula mu ggwanga mu district za Buganda zonna era tugenda kubeera n'abalangira n'abambejja ku lwokusatu olujja ekyo kimu era nga bino byonna bitambulira ku mulamwa ogwa Ssaabasajja ogwa okujaguza amatikkira bwe tuba tujaguza amatikkira tugenda kwogera nnyo ku ebyo ebyaliwo since 1986 kyekyaliwo tobola tugenda kutambula n'abalangira royal families n'abalala n'okwongera okulambula ebyo ebituukiddwako naddala amasiro bingi byetutuuseeko mu mulembe gwa president Museveni it was not by mistake okuzzaawo bwakabaka bwa Buganda kubanga kyekitiibwa ekya Buganda ekyava edda so tugenda kwongera okunnyonnyola abantu biki ebyaliwo nga tutambulira wamu ne structures ezo ne office ya State House Controller tugenda era okwongera okusaba okutambula n'abo waliwo programs zempulidde nnyingi nnyo Miss Buganda bategeka